Hello. Muli mutya abasebo ne bannyabo? Nze owammwe Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese mwasse mutya eyo musiibye mutya muli mutya abantu baffe mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Akyakuuma kituufu akyakuuma kubanga olaba gye muli muwuliriza kiba kitegeeza nti akyakuuma. Yeebale kutukuuma, yeebale kutulabirira, yeebale kutugabirira, yeebale kutwagaliza era tusaba emirembe gino gituwangaalire tusobole okubaako kye twetuusaako nga tukyali balamu weewaawo. Olwaleero tuzze n'omulamwa gwaffe ogubuuza nti bannange eddogo kye ki? Nze nkuze mpulira eddogo baamuloze yamuloze yafa ddogo baamuloga naye eddogo kye ki? Nze nga maama wammwe ngenda bagamba bwe nti eddogo kwe kukozesa amaanyi agasusse okuteekawo embeera ggwe gy'oyagala. Eddogo kwe kusindiikiriza embeera. Era bajjajjaffe baakozesanga ekigambo kino mu ngeri nnyingi. So si nti oba kigambo nti kyalibadde kibi bubi, wazira bwe batyo bye baakikozesanga kubanga oli ne bwe yabanga akuvumula era ng'akulaga nti kati ekyo ekirwadde akiroze. Era tulina ne bye twawuliranga bagamba nti baamuloze eddogojjo, nga baamuvumudde eddogojjo. Okulogojja kwegamba okwogerayogera ebitasaana. Ne baba nga bamuvumula omuze ogwo n'aba nga aguvaako kati y'enkozesa y'ekigambo ekyo eky'eddogo. Eddogo lisobola okukozesebwa mu buli mbeera. Tugambye kwe kukozesa amaanyi agasukkulumye agasusse okuteekawo embeera. Osobola okukozesa olulimi lwo nga ddogo mu ngeri ey'enjawulo. Singa oyogera ekintu ng'okiddiŋŋana kisobola okufuuka eddogo eddungi oba ebbi okugeza. Osobola okubaako kye weeyagaliza n'okiremerako. Ne wabaawo ennyumba gye weegomba naye nga buli lw'ogiyitako ogamba ennyumba eyo nja gizimba. Mu ngeri eyo ng'ogenda oyogera ekintu ekyo ng'okiddiŋŋana kimala munnange ne kituukirira. Kubanga olulimi lutonzi, ennimi zaffe ntonzi. Ng'ovudde ku bantu abagamba nti ayina akalimi akabi oba akalungi, naye olulimi lutonzi lwogera ekintu ne kituukirira kale ate bw'okyogera okiddiŋŋana. Kino nakibasomesa wali nga tusoma essaala, kimala ne kituukirira. Mu ngeri y'emu abazadde mulina omuze ogwo. Oluusi mukikola mu kumanya, oluusi mu butamanya. Obeera n'omwana wo, omwana n'aba nga mulalu nnyo naye n'olyoka otandika omuwereekereza olulimi. Toyina ky'ogenda kubeera mu nsi muno, tojja na kusobola ye kati onoovaamu otya nga naawe ekiwowongola ani akuzaala? Mbu nze nkuzaala sikumanyi na kukumanya. Ebintu ebyo ebimu mubyogera nga mulowooza nti oba musaagamu awo n'abaana nti oba mubabonereza, naye olulimi olwo lubatambulirako. Omwana n'akula ne bamugamba kino ekikuluma nnyoko ye yakikukola, n'ajja n'akugamba n'okaaba mazibu nga ggwe okirabira ddala mu mazima tobangako kye wali okoze mwana wo, ye kati nga bukyabutya ng'oba oyagaliza omwana wo ekibi. Naye nga mu mazima lulimi, ebigambo bye wamuwereekerezanga. N'okomawo ewaka omwana bamugambye afumbe ebijanjaalo ne bimusiriirako nga yeepena, n'olyoka omufubutukira mu kigambo. Kale mwana ggwe naawe olikula olikiraba. Biki by'ogamba omwana?
jjukira gwe maama we omwana mubonereze okusinziira ku mbeera bijanjalo bye byasiridde mulage obukulu bw'okuba nti ebijanjalo ebyo byabadde tebirina kusiriira kale bwe kiba kyetaagisa musuze enjala amanye nti ebintu nga bizibu naye gwe n'otandika omuweereza oli kiraba omwana abadde aweese munne bazannya afunye amugoba badduse amusimatuse agudde omwana agudde nnyo akaabye ng'olyoka ojja emisinde kikyokoza omwana wange kikyokoza omwana wange oyagala kunsitira mwana wange kale kirabe gati olowooza naawe olizaala ng'olibuza olizaala kati nga bukyenkya ng'omwana agaana okuzaala ng'ogamba nti nno ki nga bamugamba nti nyooko munnange yavunaanyizibwa ku kino olwo nga gwe tokyakijjukira mbu olw'okuba kiri wakikola mu busungu kati mbu olwo tokyakijjukira kino kitambulira nnyo ku bazadde naddala abakyala mwefuula abakasunguyira ne mufubutuka ebigambo eri abaana oluusi abeera mwana wa muggyawo oluusi abeera mwana wa muganda wo mwana wa mwannyoko yamukuba obeere naye naye ng'ebigambo by'omufubutukira bambi nga bigenda kufuuka ddogo gy'akola ki gy'ali olw'ensonga tokyogera lumu ate bw'omala okukyogera tokimenya nawo nga bw'ogamba nti akati mbeereze mu nteeko omwana wange kamuyite tutuule musonyiwe mugambe munnaaye biri nabimenyeewo nabyogeza busungu wazira oyongerezaako buki bwongereza okukakana ng'ebigambo byekuŋŋaanyizza bifuuse eddogo eri omwana oyo bifuuse eddogo eri omusajja buli lwakomawo ova mu bwenzi musajja gwe walaba n'obwenzi tomanyi na gy'ava sigamba nti abasajja tebenda abasajja abo mulaba benda naye nze kyemmanyi tebaba benda nabo bateekamu ku magezi owulidde kati mu mbeera ng'eyo wajjira n'oba ng'osobola okuyomba n'okuyumba ate aba tava mu bwenzi kubanga bw'aba ava mu bwenzi toyinza na kumanya balabe mulowooza ezo loogi zonna ze baazimba e Kampala zikola mulimu ki mmwe mugende mubabuuze bajja bagamba nti zikola misana okusinga kaakati obalaba musajja akomawo ssaawa 12 nga yasiibye mu bwenzi gw'osanyuka kimu bw'akomyewo nga bukyali kati bino ebigambo by'omuwereekereza bino ova mu bwenzi n'okimuyimbira ne lumufuukira oluyimba ekkakana lumufuukira ddogo musajja n'awulira nga mu butuufu yalyenzeeyo ko n'alaba bwe kibeera naye nga gw'okikoze kumusindiikiriza owulidde kaakati ogwo gwe mutendera ogusooka omutendera ogwokubiri lubeera lulimi n'oyongerako n'ebikolwa n'olyoka omugamba mwana gwe nkunyiigidde era nkukolimidde bwe gaba nga ge mabeere gange gano ge wayonka n'ogakubaakubako nga nakulera ku bisambi byange bino n'obikubaakubako nga nakunisitula mu lubuto lwange luno n'olukwatako nnyabo eryo terikyali ddogo ekyo kikolimo ky'okola kati lisussa ate okubeera eddogo kaakati bwe bukyenkya nga bakugamba nti amunanga omwana w'ekimuluma gwe wakikola ng'ate olwo otandika kwewuunya ugwe nnyabo owakasunguyira ugwe ssebo owakasunguyira olw'okuba omwana yakunyizizza otaddeko olulimi otaddeko ebikolwa ogwo gwe mutendera ogwokubiri omutendera ogwokusatu oddira olulimi n'ogattako ebikolwa n'ogattako n'eddagala oba ebikola kubanga kyenjagala mumanye nti si buli kiroga nti lirina kuba ddagala nedda naye tukitwale nti ogasseeko item kati kambawo ekyokulabirako ekisingayo okuba ekyangu ogenze mu kyalo oleese muganda wo omusabidde omulimu gy'okola atuuse eyo akola bulungi era bakamaawo bamwagadde kaakati bwe bamwagala bamuwadde ekifo era bamukuzizza kati waliwo embeera ebaddewo
n'otuuka ekiseera nga gw'olaba oli mu kisiikirize kye, ng'olaba akusukkulumyeko tokyalina kyakkola, kati ng'owulira olina okubaako ky'okola. Singa oyogera n'ogamba nti muganda wange ggwe mazima nze nakuleeta ne nkutuusa ku mulimu wano, kaakati n'ogattako ekikolwa naye bannaye ngenda kubayigiriza eddogo, saagala kubayigiriza ddogo, kwegamba n'ogattako ebikolwa n'ogattako n'eddagala n'otandika okumwagaliza obubi, olwo eryo lye bayita eddogo supa, n'okoonerako emimiro ne maama era kale okitegeera, olwo oli mu kuloga okwa ddala. Kale kwegamba tuteekeddwa okubeera nga twegendereza biki bye twogera, biki bye tukola, biki bye tulowooza. Kubanga nabayigiriza ne mbagamba nti gye biggweera na buli ky'okola kimala ne kikomawo gy'oli. Mu mbeera zino ez'obulamu, va ku bino ebyogamba simanyi tugenda mu ggulu kutusalira misango nga tetunnagenda eyo, nga tukyali wano. Nga bw'ogamba nti bw'olya emmere efuluma, na buli kirowoozo ky'olina mu bwongo muno kifulumira mu kamwa, ate ekikolwa kituukirira ku ggwe. Kaakati bw'obanga oloze omwana oyo nga bwe tulabye mu mbeera eyo, kituufu abantu baloga, va ku bino ebyembagamba eby'olulimi biki ebyo, oli n'agenda n'asituka n'agenda ew'omusawo n'agamba nti njagala kuloga omuntu bw'ati, ne bamubuuza nsonga ki gy'owa, lwaki omuloga? Kye njagala mumanye nti omulogo buli kiseera aba alina ensonga gy'awa ne bw'aba takumanyi, kubanga eri gye bagenda okulogera balina okuwa ensonga. Waakiri ajja n'akwesonsaako, n'ajja n'akugamba mpolaayo omutwalo siina za kyamisana, mu mutima ne weebuuza n'ogamba ono omuntu si mukwano gwange, tayogera nange, ava atya buvyeri out of the blue n'ajja mbu anneewolako omutwalo. Anyway, singa mbadde nguyina naali gukoze eki, naali gumuwadde, naye siguyina. Ebyo birowooza mu mutima, kati bw'omala okubirowooza n'olyoka omugamba munnange siina, kati awo n'agenda nga y'ensonga gy'agenza okuwa. Batweragirako kyokka be balina ssente, mazima ffe tuli bayala, naye ne bw'omugamba akuwoleyo omutwalo tasobola gukuwola, n'asinziira okwo n'afuna omuddagala n'atandika okukuloga. Njagala asiraane ne byakola biggweewo, ne byonna ebyo bimwewaanya, kaakabi n'akaserebere biki. Gamba bannaye mbabuulire, tuli ku buzibu olw'ensonga nti eriyo abantu nga bo baatondebwa balogo, nga balogo bulogo, nga mulogo. Abantu bwe batyo ekyewuunyisa, obulogo butera obbalabika, tebabira na nnyama ku mibiri, kubanga buli kiseera aba alina ebimutuntuza. Bw'olabika obulungi kimuluma, baba balina ebibaluma nga bingi nnyo, ebikola amakulu n'ebitakola makulu. Era mwali mukiwuliddeko ng'oli agamba munne nti naye gundi ggwe lwakubeera bw'oti naye waaliroze, owulidde, kwegamba nga ye ebintu ebimumalira obudde ate weewuunye bye bisinga obutamukwatako. Alingiriza ono, alingiriza oli, kwegamba nga talina budde ye bwerowoozaako. Kati mu mbeera eyo yeesanga nga ebiseera ebisinga obungi ate ye ali bubi, kubanga obudde obusinga abumalira ku banne, kubamalako mirembe, mbw abaloga. Abantu abookubiri be tuteekeddwa okwogerako be bano abagaba eddogo. Era nga nze kye mbagamba kiri kimu, ebintu mubiteekemu obwenkanya. Olw'ensonga bw'okwata eddogo n'oliwa omuntu naawe likuvunaanyizibwako alimuwadde, kakube kumuyigiriza nti baloga bwe bati, naawe kikuvunaanyizibwako. Kale
faayo nnyo eri abantu b'okolera ebintu ebyo naddala eddogo ebbi. Oli singa aba aloga mulimu gwe, aloga mulimu gwe, njagala mbeere ku mulimu guno ngukole nga nkulaakulana, nga bakama bange ndi muganzi gye bali, nga bannyongeza nga bampa buli kakisa akabakazze. Owulidde? Buli lwe wabaawo training ez'oggenda ebweru nze gwe basindika, buli lwe wabaawo bwe wati. Ate toyongeramu nti nze nzekka ate tewaba mulala. Nedda, weesabire oyitimuke mu by'okola. Eby'abalala bibalekere nabo beerabirire. Oba mukitegeera? Kwegamba lw'ensobi ze tukola wakati mu kumanya ne mutakola ki ne mutamanya. Omulala mulekere omukisa gwe, gwe kola bibyo. Nsaba bakama bange bannyongeze omusaala. Nsaba mbeere muganzi eri bakama bange. So si nsaba bakama bange bannyongeze omusaala era tebabaako mulala yenna gwe bongeza omusaala. Era nsaba bakama bange mbeere muganzi gye bali era bakyawe abalala bonna. Ekyo ky'osaba gwe tokimanyi. Bagenda kukyawa abalala bonna gw'obeere muganzi balyoke bakupiika emirimu ate obulwa emirembe. Olabe nga n'omulimu ogulina okukolebwa gateman baguwadde ggwe, ogwa receptionist baguwadde ggwe, ogw'obwa supervisor guli ku ggwe, ogw'obwa manager guli ku ggwe, nga bali bonna bafuna emisaala naye ng'emirimu gye bakola kutuula butuuzaawo ate munnange gwe gyonna ogyagala. Si nti ogyagala wazira engeri gye walaamirizaamu kireetera bakama abo kubanga gwe weka gwe beesiga, n'olwekyo bakupiisa emirimu gyonna. Ogenda okufundikira nga n'omulimu omutuufu gw'olina okukola togukola ki? Togumanyi kubanga wakati ng'oli manager ate gw'olina okuvuga mukama wo omutwale ku airport. Oba okitegeera? Kwegamba we should be mindful, tulowooze ku biki bye tukola na biki bye twogera bwe tuba tuloga. Twerowoozeeko, abalala tetubayingiza mu byaffe. Ffe tukole byaffe. Weesabire obulungi kubanga munnange gye biggweera teri ataloga kubanga buli omu ayagala kubeera bulungi. Kye njagala omanye nti buli lw'okozesa amaanyi agasusse ku ekyo ekiriwo okukyusa embeera era lisigala ddogo. Oba ogenze wa pasita, oba ogenze wa imaamu ne mulomba dduwa, oba ogenze wa musawo wa kinnansi n'akukolera ky'akukoledde, gye biggweera lyonna liba ddogo. Lwaki? Kubanga origini y'amaanyi agakulembedde mu bino byonna togamanyi. Togamanyi. Eno ensonga twagitunuulira ne tugiraba ne tugamba nti kababeere ba pasita, kababeere ba reverend, kababeere ba father. Okubanga asobola okukusabira ekintu ne kiba naye aba alina source y'amaanyi ge. So si gali gwe g'olowooza. Oba mukitegeera? Aba alina source y'amaanyi ge. Era twakiraba wano mu buweereza. Ne tumanya nti abantu abalina okuba abaweereza basobola okubeera mu bifo ebyo. Ng'oli yali alina kuba musawo muganda n'afundikira nga pasita nga ye gy'agenza akolera obuweereza bwe. Obusawo n'azimbawo essabo ewaabwe n'ateekayo ebiri ekyetaagisa agendayo lwa lumu. Kaakati obuweereza n'abukolera mu kyaki. Kati gwe bw'ona ogenda akusabire saagala osuubirire nnyo mu kiri ekisusse awo. Gali maanyi g'abajjajja era ge gagenda okuyamba okutuukiriza. Kati gye biggweera lifundikira ddogo. Kale nze kye mbakuutira nti mubeere mindful eri kye mulowooza. Muwulidde? Ennwanyisa y'eddogo. Ennwanyisa y'eddogo ndowooza kye tuba tulaba ku mulundi oguddako nga musubscribinze, musharinge, mulayikinge, musigale ku mukutu, twongere okusoma tumanye eddogo lino oba taata ye yali nteekako ng'anjogerera olulimi olubi, lwanago ojja kuba lubbi, emubbiri ojja kuba lubbi, ojja kuba lubbi. Kwegamba nandeetera okuba nga nfuuse omubbi nange kye sitegeera. Oba maama ye yakinteekako, tolizaala, kaana gwe tolizaala. Ne nkugamba ositula omwana wange n'ogaana, tolizaala. Owulidde? Katugeze nti oba muka kitange yandoga bulozi ye, nga tayagala oba nsikire taata, n'ayagala nyonooneke, taata ndabe bubi, atwawukanye. Owulidde? Eddogo lisobola okukola buli kimu bannange. Ate ekyewuunyisa omuntu nga muloge tamanya nti muloge
owulidde kale byonna ebyo tugenda okulaba omulundi oguddako tulabe ate tukola tutya bannange ye omanya otya nti kati oli muloge musigale ku mukutu twongere okusoma